Sabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno, omukulembeze w'eggwanga yatongoza banka ya Islamic Bank nga banka esoose okuddukanyizibwa wansi w'enkola ya Islamic Banking mu Uganda yonna. Kyokka newankubadde kizze kyogerwako ng'enkola ya Islamic Banking beetakkiriza kujja magoba ku nsimbi zeewoze omuntu, bannayuganda bangi balabise nga tebannategeera nkola yaayo, so nga abagiddukanya bakakasa nti eyokka eyinza okukola ng'ekisumuluzo eky'enkulaakulana eri bannayuganda. Okufuna okutangazibwa okutuufu, tuwayizaamu ne Hajji Sulaiman Walugembe owa Salam Bank n'atubulira ebikusike ku nkola eno. Ekisookerwako esangibwa mu banks kati nga bwe tuli wano olwaleero. Salam Bank yaweereddwa layisinsi naye ng'ojja gisanga ne mu balala, naawe osobola ogikola ku nkola eyo ya bulijjo n'ompola ssente n'otansaba magoba. Ng'era banka endala zonna, Islamic Banking egoberera amateeka agafuga banka zonna ezitereka n'okuwola abantu ensimbi, ekyenjawulo nti eno tekkiriza kujja magoba ku nsimbi eziwoleddwa, era kino kitwalibwa nga riba. Riba erina emitendera egiwera miyitirivu nnyo, naye ffe omutendera gwe tumanye ennyo gwe gwa interest. Buli interest eba riba, naye si buli riba nti eba ki interest. Naye ffe gye tumanye eya bulijjo gwe kugenda omuntu n'akuwola ssente emitwalo 10 n'agamba za 12. Allah wamala okuziyiza riba mu Quran n'akkiriza obusuubuzi. Banka endala tezikugira muntu kuteeka nsimbi zeewoleddwa mu buli bizinesi gy'ayagala. Kyokka yo enkola ya Islamic Banking waliwo bizinesi zeetakkiriza okufinansinga ebintu ebiri haramu, gambolingi. Kati waliwo ebijja nga biri kiriya nga situgenda kubuuza, era first time betting, mwenge, pornography issues, human trafficking, naye waliwo ebigenda okujja wakati awo nga tukibuuza kigwawa nga nange simanyi kuba oyinza okujja ozimba loogi. Mbu n'okwewola oteeka ensimbi mu ky'otalinaako bukakafu nti kinaze ensimbi ze weewoze nakyo kiriko ekkomo. Kino kikolebwa kwewala nkaayana. Mu Luwarabu bakiyita halal oba mu Luzungu ne bakiyita uncertainty. Ekyokulabirako omuntu najja nagamba nti nyina kasooli wange ku musiri mpa ssente aleese oluyange, taguziza kasooli nga bwali, wabula gamba nja kukuguza kasooli, kankuguze kasooli gulayo kyakola ki kyanaavaamu. Ekibuuzo kiri nti oguze kasooli yenkana ki? Enkola eno tekkiriza kujja magoba ku muntu gwewoze. Ekyebuuzibwa, abagiddukanya bafunira wa? Tulinawo modo y'obusuubuzi. Olina kyoyagala n'okinoonya n'okiraba ne tukigula ne tusooka ne tukifuula nga kyaffe nga banka. Kuba totunda ky'otayina. Eyo mu nkola y'Obusiraamu tekikkirizibwa. Tokkirizibwa kutunda ky'otakola ki ky'otayina. Ne tukiguza. Bwe tumala okukiguza ne tukugamba nti kati tukiguzizza obukadde 10, tukiguza obukadde 8, neffe tukiguzizza 10, naye ne tuspreadinga ensasula. Mu ngeri endala bayita mu nkola ey'okugabana emigabo. Omuntu gwe bakwatiddeko asasula okutuusa lw'amalayo ebbanja, olwo n'afuuka nannyini omujjuvu. Ojja n'obeera nti nze nyina kyenjagala okukola, njagala kuzimba akeedi ya ssente mmeka, nti akawumbi kamu. Tujja nti gw'olinawo ssente mmeka? Ninawo obukadde 2. Kyate naffe tuleeta olunaana tukoze kye tuyita musharaka oba partnership, nga tuzimba ekizimbe nga kibeerawo nga tukirina babiri. Share zaffe ziri 80% nga banka, gw'olina 20%. Naye ffe kye twagalamu tetwagala kubeera mu kizimbe ky'ebbanga lyonna. Gwe noonya ssente nga bw'otusasula, share zaffe zikendeere, gwe zizo zikole ki? Naye bwe ebbanga lyo kimala nga tukirina ffenna, ebivaamu tubigabanira mu shares ezo, kati naffe tumaliza tufunye. Waliwo n'engeri y'okukolaganira ku musingi ogw'obukugu bw'omuntu abayagala okumukwatizaako. Njagala kusima mafuta, gavumenti mbadde contract ya kusima ki mafuta, nti nyina obukugu. Ffe ne tunoonya contract bwe tugira kinti kati gwe twagala gwe leeta obukugu, ffe tuleete ssente. Ne tukkiriziganya nti ebiva mu kino ky'okola tugenda bigabana bwe tuti. Gwe toleeta ssente naye oleeta buki? Ekyo tukiyita mudaraba. Ffe tuba batuyita barabbuli maali bannannyini ssente, g'oli nannyini bukugu. Eri abalimi, Islamic Banking erina enteekateeka y'okubakwatizako mu by'ensimbi, olwo ne bagabana ebivaamu. Kyokka kino kitambulira ku ndagaano ennambulukufu obulungi. Salamu contract kwe kutunda ekintu ekitaliiwo. Kuba omuntu w'agriculture ayagala kulima, tumuwe tutya ssente. Tukola naye contract byagenda otuguza. Ne tukola naye contract naye agenda obigula. Ffe tukola contract mmeka? Nti njagala kulima kasooli. Kati nga tukola contract nti ogenda tuguza ensawo kilo za kasooli 1,000. Tetukola contract ya kuwa ki? Ffe nga tukuwa advance money olime, naye gwe olina kutuwa kasooli waffe. Ebbanga litukkiriziganya nti myezi 6 olina okuleeta wano ku Salaamu. Oba ekifo kye tunaba tukkiriziganyiza kyonna olina okuderivalingawo
kilo mitwalo fenga tukuwa sente zaffe mu advance ng'ale tukola ne contracts naffe agenda ogigula nga naffe tumugamba myezi 6 naffe tugenda kuwa kasooli tani bweziti tani 10 tukola contracts 2 eri gye tufuna amagoba era kasooli oyo singa akufaako kikkakatako gwe okumunoonya omugula omutuwe. Olunaku lw'enkya tugenda kulaba by'olina okumanya bw'oba wakuganyulwa mu nkola eno eya Islamic Banking. Jenifer Kabaale agafeeyo ku Spark TV.